nze kyensobola okugamba abantu nga munagenda ku poliisi muve ku bantu otherwise abantu bakyabayisaamu nnyo eggaali wamaze mwefumire sina gwe nja kuwaabira magezi kigo wa bad blood maze omuntu wanvuma nsigala nsula waabazi nga twepiica nite twakulanga tukimanyi tuli muntu nene yalina ki kati mbadde musaba ajja ekitiibwa ky'abakyala abanene akole ebimusuubirwamu kuba alina tayita ezandiweereddwa ekitiibwa okitegeera atuuze n'omwami we ave ku bantu omwami alina bingi byalina okukologata ku mukyala we so si kubeera nga agenda ayomba na buli muntu gwakoze eki awaane mukyala we ne mukyala we awaane omwami we nze oba nga n'okwogera ku salongo wange black man e Uganda omuntu osobola okwefuula kyotali nze yalina mukwano gwange South Africa naŋŋamba kati ndi mu kusuula bupapula ate simanyi bw'ova ku bupapula ate ofuuka ejjembe kati abantu beeyo bafuukafuuka nnyo abamu kyotegeeza kiguse ensonga yo kati saagala nnyo kinsibeko kuba abantu bafuukafuuka so kati waliwo okufuukafuuka waliwo wano omuntu omu afuukafuuka anti omuntu nze ndi waddembe okukuguza kyenjagala omumanyeeko abantu bangi bamanyi mu nsonga z'amaka tebamanyi awo Nalongo akola tya bizinesi ze kitegeeza kyenjagala mumanyeko kyembakola ki kyembawa kati ekyokuba nti omuntu omulabe nti amusirise nti omuntu simanyi ate amozoola amaaso simanyi ate omuntu atakola bwati amaaso biyingiddewo bitya nze nkuwa example zange siina muntu gwe ŋŋambye tekitegeeza mbu nno gwe bondaba mbu kyekyo so kubanga netunuza wano ngaaloola naye nga siri mwangu katulako ebisebo kati nsobola okutwala omukisa guno okutegeeza nti abantu bafuukafuuka omuntu asobola ofuuka ejjembe obadde okimanyi eryanyi lyabwe naye nze ndi tiimu badiki era bad black wanaagenda mu kooti ŋŋendako era nfuna ebbaluwa yeero sinendaga muntu bulungi nnyo kubanga ye yasoose okutyoboolerwa omusajja nsagala muntu anvumira musajja kitegedde singa abadde yavumye ye n'alumba n'avuma omukazi woono nandibadde era ŋŋamba nti mukyamu kuba sina kye mwagaza situli bamukwano situmanyiganye naye yasoose okunyigirizibwa kati awo kamuzinga omuntu avuma bange embusalo ng'alinga kadole k'ebyayi nenkusanga nyinza okukuba ebinnya ebyo ofa tozeemu nakumusaagirako bazi so saagala muntu agamba nti nze nanyigiriza katono ye nanyigiriza ki nnyo awo sisobola kuwesa kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive yonna gyogenze maaso n'okubeera nga osinzidde bitundu by'eggwanga Uganda ne bweru waalyo kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe mukwano gwange twekuumiddeko bweri nkola yange nkusabye video sooka ogimpereka like yes buli lwo likinga video kijiyambako okubeera ng'etambula ku misinde egy'amaanyi information netuuka ku oyo sekinoomu eyeetaaga okubeera ng'agifuna ate ssaako okugiwulira atanatweyungako mbutongole nkusabye subscribinga ku mukutu bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukade okajje mu kigambo personalize okantere mu kigambo all awe nkugambira nti turn on that notification bell buli kimu ojja kuba okifuna bulungi ku simu yo ku kompyuta yo oba ku taabu yo amawulire we gagwirawo we tugenda maaso n'okubanga ate tugakutuusirizaako awo butereevu nkujjukiza ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omukaaga Tavani Woods kabusu ya kuwuuma anti Nalongo Kitone muk'omusajja agenda kubeera nga ate atutegekera omusomo so ng'okuyingira kwa mutwalo gwokka VIP mitwalo 2 osobola otuula ng'omubedde ng'ogula emmeeza ku mitwalo 5 osobola okubuukinga ne tiketi yo olunaku olwaleero ngeri yemu ntambula najja tikalodde omulombi weddwa ku lwabo bonna abalina ebizibu ebyenjawulo enamba esembya 067 osobola okubeera ng'omukontaktingako buli kimu ne kiba nga ate kitambula bulungi Nalongo shekuuba shempuuba ate n'erinnyo linnuma ng'olabye maama mwasuze mutya twasuze mu ntalo kiki ate anti bad black versus Kulthum naye Uganda olemwa Uganda batebikwatagana twasuze mu ntalo bafaaki ekisinga okubeera nga tonna namusiza kubatulaba balamusizaako abatulaba nze Nalongo Kitone nampijja muk'omusajja atalina mutawaana owa Kitone spirits and wine oba nva nnungi emakindi maama ssanyu omu bwe nti mazima Salongo mundabire Salongo nno mulabyeko wano wetutudde wennyini oba abadde addawa nenange simunyeeza omusajja mwesanga mu kifo gye mutaalaganye tonyega muntu mwesanze bwesanze mu kafo kamu
Tomanyi kyenguddeko mwana kale kati Nalongo it's now 2 days nga social media etambula ewuuma omukyala Badi Black ne ajati Dr. Kuruthum okwosaako ne mwami engineer Akram gumisiriza obuzibu we buli ne we buva Badi Black kulumbagana Akram omwami wa Kuruthum wabirabyeko ebyo? Nabirabye naye bwe ntunuulira ono omwami yasooka okuyita omwami w'oli akaddole k'ebyayi yamumentioninga linnya yagamba Badi Black alenge myeragi simanyi bo bagula nkota yayogera erinnya lye nagamba abe neyo eddole ye yaki ebyayi kumentioninga okusinga okwo oba oyagala amale kwogera nti yenna muyimbwa kitegeeza ki nti ebiseera ebisinga omuntu ekintu ky'otayagala tokitandika okitegedde yatandika Olutalo oyo omwami woono ajati kyabadde kyetaagisa Badi Black okujja na replyinga ate nabingizaamu mukazi wattu kinyaba ekiteetaba mu ntalo kyajati Kuruthum anti buli muntu alina bwanyiiga ebiseera ebisinga Vicky bw'oba toyagala nkwanukule mu ntegeera yange na busungu bwange tonjogerako kitegedde buli muntu alina bwalaba ebintu bye buli muntu alina bwategeera ebintu bye kati Badi Black bw'aba tavuddeeyo kukuvumira musajjawo nti laba gundi alina omusajja alinga wa bigi biki lwaki gwe oba omuyita owe waddole y'ebyayi bw'oba olina ky'omugamba kigambe ye pasono mufaafaagane bameka naye bw'obuusa Olutalo ku Nalongo n'oluza ku Ssaalongo mba nja kkookya kitegedde kitegeeza oba oyagadde kulaba nkaawa ntya kati sinza jjajja Badi Black nti ebigambo byayogedde byabadde bibi nnyonnyonyo nedda yawemudde kwe kunyiiga kwe yamuwemudde anti era Badi Black bbanga lyonna abadde ayogeranga bw'atyo mwakamumanya abamu tebamulozangako kitegeeza lwaki gwe oba omuyiikiriza bw'aba takuyingidde awemula nga bwe mugamba ayogera bubi kituufu naye gwe wamusanzeeko ku kkubo ng'abawemula bano nga tebanavuma bbaawe eddole y'abyayi olwana nnyo ebintu ebitakutteeko naawe n'otabikwatako kati singa tayagala bamuwemule teyandyogedde ku bba wamuki wa munne era nze mwene ensonga ndi tiemu Badi Black segeza wano sigenda kukungulawo kalungi joera ali tiemu nze saagala mmanya wabula nze mbulamu bwange simanyiira saagala kummanyiira ebintu bibiri byanjawulo simanyiira saagala kummanyiira kati siwali nsonga lwaki omuntu akakana kubba wa munne n'omuyita kaddole kitegeeza kyonna ekiva mu oyo ddole ojja kirisiivingisa maanyi tewali buzibu kati wajaba kirisiivingi ensonga enkulu nti lwaki Kuruthum ataabibaddemu gwe Badi Black ate gwe yatunulizaamu obuufu n'akomyawo n'ebyomugenzi sheeyimuzaata mbeeko kyenkubuuza anti omuntu bw'okola ensobi mu bulamu ne bwofa towummula oluganda olutegedde lwana nnyo okutereeza obulamu bwo kikuyamba okwebaka emaki naye buli lwokola ensobi kobe nga wazikola ku baana ne bwofa basigala bakwogerako nti olw'ensobi gye wakola mu buki mu bulamu bwo kati saagala ŋŋambe nti Badi Black yasuuse yayogedde ebigambo bingi kubanga sinze mugerera okunyiiga kwe ate sinze mulagira nti kati bw'oba oyogera koma wano wabula nze ayewala Badi Black okunkalakata kyenva simwogerako ne bbaawe ebintu bimuvoola kubanga saagala nanga nzivoole otegedde kati gwe bw'omwogerako nga gwe toyagala omupimire nti yajja kunnyanukula ebisaamusaamu nga nange bye namugambye oba olimba Badi Black agamba kapa eno teva mu mawulire eyagala nnyo kamera gwe olaba ki ndaba bafumbo batunda ki abolesa omutima ogw'okuyamba ku girl child ate baita onye kyengenda okugamba abakyala mulekerawo okusaagira mu bizibu by'abakazi bannammwe nyina omukyalo olumu gye wantwala yali agobwa mu nnyumba omukyalo oyo n'asuubizibwa ebintu n'atabikola ki n'atabifuna kibi nnyo okusanga mukyala munno ng'alina obuzibu n'oyimirira olage nti ze kino ngenda kikkola n'otakikola ki n'abandi muyambye tebakola ki tebajja njagala ebintu ebimu mubitwale nga biri serious naddala singa kiba nga kiri ku kizibu nga kiri ku muntu omuntu asobola okumusanga alina abaana ng'abaana bantawanya naye nga nze mmanyi bwe ntekanya abaana bange ne bakola ki
ne babeera onooyimirira mu kamera n'ogamba kati abo ngenda kubayamba ekyo kiwedde n'otabakola ki n'otabayamba gwe bagobye ku ssomero nti awo yongenda muzza ku ssomero n'otamukola ki abantu amawulire galeme tuwagawaga nnyo kutwogeza bintu bigenda kunyiiza abantu balala mu nsonga eno ay'okuyamba n'obutayamba otegeezaani kozi ku pano ninako abantu babiri basatu mwami n'abakyala nkiyisizaawo eri abo abantu abasuubiza abantu ebintu ne batabikola olwokuba balina ekitiibwa kye baagala okwezimbirako bo ng'abantu omwami Akram alabika ng'omusajja kuva mu ntandikwa omuntu omukkakkamu nnyo baali bagamba Akram tavaamu na kigambo kyonna tayogera olwaleero bwe tulaba nga akangula ku ddoboozi eri omuntu gwagamba nti amumanyira kifaananyi ki mbadde no saagala kwogera ku musajja oyo mpulira saagala lwaki ojja kwagala omanyi abakyala twegumbulidde nnyo omuze gw'okufuna abalenzi baffe bwe twewasiza naye ate omuntu bw'omufunako amaanyi mutuuze era lemena kuweebula mu lujjudde lw'abaki anti omuntu asobola okuwakulira entalo z'obadde toyina okimanyi nti nze webukya ku makya Nalongo n'abaako omuntu gwavuma asobola okunvuma ebivumo Nalongo kaleega obumpi Nalongo biki naye nga bujjo tabinvuma naye nga Nalongo olwokuba yavumye omuntu yabeera ntankulidde byonna byonna ebivumo okumpisaamu eggaali nga be bakiyita so nze nsaba omuntu bw'oba olina ky'omaketinga kimaketinge nga tovoola ddembe ly'abantu baki balala otherwise buli lwovoola omuntu kyonna kyakuddiza kikkirize tokutandika gambu kinene nnyo kubanga gwe kyolabanga ekino kiyinza okuba naye kusaidi ekyabadde kinene nnyo yes mu nsonga eno bad black simulinaako buzibu era kasukali bwaba asobola ayongeremu mu nsonga eno omwami yabadde omukakamu okubanga kati eddoboozi lye lyakayuseemuko aba promotinga Uganda omuntu osobola okwefuula kyotali nze yalina mukwano gwange South Africa naŋŋamba kati ndi mu kusuula bupapula ate simanyi bw'ova ku bupapula ate ofuuka ejjembe kati abantu beeyo bafuukafuuka nnyo abamu kyotegeeza kiguse ensonga yo kati saagala nnyo kinsibeko kuba abantu bafuukafuuka so kati waliwo okufuukafuuka waliwo wano omuntu omu afuukafuuka anti omuntu nze ndi waddembe okukuguza kyenjagala ommanyeeko abantu bangi bamanyi mu nsonga z'amaka tebamanyi awo Nalongo akola tya bizinesi ze kitegeeza kyenjagala mummanyeeko kyembakolaki kyembawa kati ekyokuba nti omuntu omulabye nti amusirise nti omuntu simanyi ate amozoola amaaso simanyi ate omuntu atakola bwati amaaso biyingiddewo bitya nze nkuwa example zange siina muntu gwe ŋŋambye tekitegeeza mbu nno gwe bondaba mbu kyekyo so kubanga netunuza wano ngaaloola naye nga siri mwangu katulako ebisebo kati nsobola okutwala omukisa guno okutegeeza nti abantu bafuukafuuka omuntu asobola ofuuka ejjembe obadde okimanyi ate kati ompalupya ngato South Africa yali ngamba simanyi kati nsuula bupapula ate bwenva mubupapula suula obupapula kiki simanyi bubakeda ne basuula obupapula kati mbw ate bwe yava mubupapula nafuuka ejjembe ng'omuntu yafuuka ejjembe oba aba akolanga ate muwala kyekyewuunyisa nagwasinza mwogerako kamaama kati senkanya bulamu ati n'olw'ensonga ezo tewewuunya ng'omuntu abadde takanula ng'akedde n'akanula wati ndeka munnange olinganga alina believe nawe mu bantu ey'abannayuganda nti buli muntu owe South Africa ebiseera ebisinga te South Africa nyinaye omuntu wange ansanyusa bamuyita kisekka oyo omulenzi ansanyusa kati abalala nze sibamanyi kubanga tebakolera mirimu gyabwe nti bali ku social media sibalinaako mutawaana abula nkugambye nyinayo mukwano gwange akubuulira ebifaayo yali yangamba asuula obupapula yava mu bupapula nangamba yafuuka ejjembe kati yayogera na jjembe kati just example gye nkwadde ku muntu omu gwe nkola ki gwe mmanyi omwana gwe mmanyi yo bamuyita kisekka mulaba ku TikTok kubanga kabeera okwo kasesa kati saagala ombuuze bantu balala tobansibaako olutalo luno lwaki luvudde ku social media ne luyingira poliisi ono batya nnyo abantu abasinga baagala ebitiibwa ku mpaka ani ayagala ebitiibwa ku Bad Black ne Dr. Kulotu bangi abaagala ebitiibwa ku mpaka ani ku babiri nze abo si bendiko abo beesigalize kyoba omanya nti omuntu ekitiibwa tebakikaka bakikuwa ng'otusiza okukikola ki kukiweebwa naye omuntu ate abantu bangi baagala okuba nga
bageza example embi kubalala nga bo tebagala bagezaako kyerina kitya neno bwebaka kibwensobola okugamba nti bwe watunulako nga wakulanga ekivume dwana nnyo obutavuma balala kukuvuma kuba nawe waweera babawakula gyebikuliko byonna bivume olina kati nga Nalongo ndi mumpi ng'obulamu bw'ensi kati sagala kuyemba n'abawanvu kwereetera bizibu ate bakulangire bumpi okitegedde kanaawe bwe wetunulira nga olaba wagalangata nnyo munkwa totankula nnyo ntalo kuba bajja kuvuma ate okole ki onyiige obuze ogenze ku poliisi kuliranga atategeeramu wano njagala entalo za social media abantu abasinga omuntu oyagala kwogera kuva ku social media simanyi social media giveeko musimu bubi okitegeera nze nga bambisaamu eggaali kanalongo kampi bababa Nalongo siba enviiri wakandya naye sijja kubanyega kati ate sina gwenyinza nakusiba lwaki bino biba tebigwera ku social media abasinga baba balowooza nti bamaanyi okitegeera ono omu yeewera Akram yabadde yeewera nti agenda mulagako ku lyanyi kikeeki eryanyi lyabwe naye nze ndi tiimu bad era bad black wanaagenda mu kooti ŋŋendako era nfuna ebbaluwa yeero sinendaga muntu okumweyimirira bulungi nnyo kubanga ye yasoose okutyoboolerwa omusajja nsagala muntu anvumira musajja kitegedde singa abadde yavumye ye n'alumba n'avuma omukazi woono nandibadde era ŋŋamba nti mukyamu kuba sina kye mwagaza situli bamukwano situmanyiganye naye yasoose okunyigirizibwa kati awo kamuzinga omuntu ava bange mbusalo ng'alinga kadole k'ebyayi nenkusanga nyinza okuba ebinnya ebyo ofa tozeemu nakumusaagirako baze so saagala muntu agamba nti nze nanyigiriza katono ye nanyigiriza ki nnyo awe sisobola kuwesa ali kuba kusaidiyo Bad Black avuddeyo naye n'agenda ku poliisi naye n'aggula omusango ku Akram kyokka ng'ate Akram ye yasoose okuggula omusango anti omusango weguddiza we bakuloopera tebiri mwani yasoose okitegeera bwompaabira ku poliisi n'omala nontiisatiisa tetegeera muze sirina kuwaabira nedda oba oziza omuki sisobola kuwaabira nga tonnaguza wabula wooguddiza wenkola ki that's it Bad Black ekyamazima bw'abanga yasusse lwaki aba teyeetondera omukyala nga yeetonda ki kyokka Bad Black ge bavumye si muntu waliyako Bad Black amawulire naye teyamuwemudde ngo ye bwe yawemuddewo entegeera yammwe viki entono tukuye nnyingi nti gwe olw'okuba nakugambye buli muntu alina entegeera ye kati oyo ayanga otegedde entono Bad Black wamulaba akola mulimu ki bwali omumanya mirimu gya nekolera gyani nze nagenda omanya Bad Black nga bagamba nti abbye omuzungu okitegedde nava ninaga nze nali malaaya kati oyo omuvubuka bawa Bad Black asaanayo n'ekirabo by the way yasobola omukkakanya n'afuuka omukazi omufumbo w'empisa wayabyeko omulenzi oyo mawulire ng'ayomba n'omuntu nawe tetumumanyi nebamuvumye nti dole y'ebyayi talina muntu n'omu gwe yayanukudde naye nga ye omukazi alina olwanirira bbaawe n'avaayo agamba ono nti wandivumye ze notalumbaani kali naye naanoonya ekinamuluma nti ki nti kankuyiseemu eggaali ontegeere kitegeeza singa teyavumye ebbawo oli nono teyandivumye mukazi waani wa munne tolina mugeera bigambo byalina kumuvuma kubanga we tomanyi bulumi ki bwe yafunye nga bayise ebbaawo eddole y'ebyayi agamba bamutiisa ti obadde omusubiramu bigambo ki Bad Black musisita si musisita obadde omusubiramu bigambo ki vaako neesonyiwa oba olumba waaki abantu begeraawo okunyigiriza bannaabwe nga temala babagerera mbu Nalongo bwe naamuvuma alina okuŋŋamba bwe kiti nedda mukwano ekigambo sorry kintu kitono nnyo and kitegeeza waliwo omuntu nga teyeetaaga sole okitegedde aziro ngaazinga singa olaba nga naye yeefudde pulobulemu okuggyako nga naawondaze nti oli sole gyenkola ki awo nange nsobola okumanya nti kale sole ntukikola ki nga buli omu ali ku maviivi so si kubamba omu yalina okunyigirizibwa dde ku maki nedda abantu mwenna mbasa mba mwena bye muyomba ng'oyomba nange Nalongo bange mukole ki kuba tomumanyi takuvumangako kati oyo omusajja talina gwe yali avumye simulabanko yadde nga adisikasinga ku kintu kyonna lwaki omuvuma ddole y'ebyayi naye mwami Akram tavangayo kwogera ku nsonga yonna eno ye yasoose nga tulaba obukambulaba ava okunaaba bwawunya ate ani yayise eddole y'ebyayi oli ye yasoose ku ono nedda mukwano oli yazze nga yanukula ddole y'abyayi poliisi lwaki ono Bad Black yeefudde ssenga wa mutimbagano ku buli nsonga yayagala awabule buli munnayuganda alina eddembe lye wabula bw'olikozesa ku nze nze nampijja dinda kyeŋŋenda okuddamu ate tontegeerera mbu ate awo Nalongo yaŋŋambye bingi nedda si bingi
si mu bubi. Ebintu ebimu bintu byangu Nalongo. Lwaki mu cases nga zino Badi Black yesigama kugamba nti ebyamateeka mbimanyi olwedde gw'omusango nga nagwagumanyi ajja nakufuna abamweyimisiba ko tewakimanya emyaka egiwe kati gwakulabikira nga ati omusiba era yagamba tasobola ku hali lwaki abadduka ate bwadduka ne guvaawo sigala musango kati bw'anaabanga gumusinze anaavunaanibwa bwe gunaaba tegumusinze tunamweyimirira njakeera nnyo era bambuuliranga ekooti onkubirako nombeera ekooti weenaabeera era nze kubanga ndabye ofaayo nnyo sigwaze n'olugambo lwo awo wetutuuse kati kitegeeza olugambo olugoberera nnyo nekooti weenaaba ojja kuba okola ki kikyensobola okubasaba abantu bano nti oba Badi Black gwe mulabanga atategeera yasobola okujja bbaawe emawulire nga teye yamuleetamu naye yabeeramu ne mukazi we nga beeyagala bintu byabwe lwaki nammwe temweyagala byammwe ne muva ku bantu abalala buli muntu alina entegeera ye bannaye kino nkibajjukiza nsagala Badi Black kunvuma era sinza muvuma oba naawe omutya kulwakuba okimanyi muvumi ndisagala okunvuma wampuiddeko nga nvumaani okujjako wali oyagala kuvuma Calvin ate Calvin samuvuma nagamba alina omuti wali oyagala kuba Calvin era alina omutwe omunene just ekyo ate yasooka okumpisaamu eggaali nenge gyali mwana muto era nemusonyiwa ninga just baidhawo abantu mu bulamu musabe nnyo Mukama muleme kuba na mitwe minene emibiri minene ng'obwongo butono saba nnyo Mukama akufuula omutono nga olininga entegeera engazi magezi ki gowa bano ababiri tusookere ku baasoose okuloopa kyenjagala obbasaba bwe baba tebaagala mazzi gannyogoga tebagaliraana ne bw'ogaliraana ssaawa yonna bba yakisinta tegasobola okuyiikira gakusammukira kitegedde ate era ekirala omukyala oyo nze mulaba ng'omukyala nno ow'ekitiibwa kuba edda ne bwe twali twakulanga tulowooza nti buli muntu munene yalina ssente bikyuseemu ku mulembe guno ng'oze osanga omunene omwavu nite twakulanga tukimanyi ti buli muntu munene yalina ki kati mbadde musaba ajja ekitiibwa ky'abakyala abanene akole ebimusuubirwamu kuba alina tayita ezandiweereddwa ekitiibwa okitegeera atuuze n'omwami we ave ku bantu omwami alina bingi byalina okukologata ku mukyala we so si kubeera nga agenda ayomba na buli muntu gwakoze eki awaane mukyala we ne mukyala we awaane omwami we nze owanga n'okwogera ku salongo wange Blackman naawe wano abantu omuntu nga temunyigiriza muntu mala kuba omuntu amajja mugamba ekigambo nga goza kitono ku ye akirabe nga kyenenya gamba ebigambo ebijja okulaza n'omutima ate nga nze sina bwe nja mujajinga lwa nsonga naye simanyi bwe yawulidde ng'ovumye omuntu we so ate nga ye omulenzi we talina gwe yali avumye bambi kati mbadde nsaba buli muntu afeko ebimukola ki ebimutwala mu maaso nga bimwongerako endowooza obuzibu bw'onaagamba jje omusajja w'emmawulire yalina okubawabula nti ono ajje emmawulire kyagezaako okutegeeza aleme kujja ng'ayogera ku bantu abatali mu nnyumba yaabwe mu ngeri ebavoola oba oluganda olwo lutegedde bw'ogamba nti gundi yalinga ddala y'ebyayo atasulawo oba omuvodde so bw'ojja mawulire ng'ogamba naye kikyala kyange kitunula bulungi kirabika bulungi abananyingira ekyo gye bali naye oba tolina gw'ovumye muleke omuntu anyigira ebitamukola ki ebitamukwatako kubanga nabo gye bali kale tiimu gy'oliko gy'owagira naawe nkulaba kati owaga weesunze ne kkooti okugenda okweyimirira omusibe waali baasibiddwa ye omuwa magezi just yali yakitinze bubi olw'ensonga ye kyamulumye kati sinza agamba nti bamusibe kubanga bwobanga kati bamutakirizibwa kunyiigako wano ku social media twafunye etteeka eppya tokkirizibwa kunyiiga nange n'osukka nze kyensobola okugamba abantu nga munaagenda ku poliisi muve ku bantu otherwise abantu bakyabayisaamu nnyo eggaali wamaze mwefumire sina gwe nja kuwaabira magezi kigowa Badi Black maze omuntu wanvuma nsigala nsula waabazi nga twepiica mubeera mwepiica okwepiica kyekiye akagambo nako katujjidde Snapchat man nonekera obadde tonampa message ya Badi Black kati nze abanvuma sibanyingira kuba nyina obudde bw'okugenda eri ku Snapchat okukola ki okwepiica omwana gula vitoyosere musonyiwa kakati olaba omuwala oyo Badi Black saagala abantu bamujajinge ng'omulalu gwe baba olaba nga ebigambo byayogera tebikunyumira tomwanukula muleke
Sika kasanti ayimirira ku kkubo nze tanvumangako. Gwe yali akuvumyeko. Kitegeeza. Tomubeerako nnyo kumufiirako muleke. Laba naye bawa muntu nga alina gwayomba naye bw'omusirikira naye akola ki? Asirika atuuka n'olaba nga tomuddamu. Naye saagala mubeere nga mumulumba ne mumukosa ati ne mula ne mugambe mbu anti oyo mulalu. Anti oyo awemula nnyo, you know? Nze sina na kyamuwabula. Wabula lwanirira omusajjawo. Balyogera ku bbanga ndi mokyomulire. Teeka lya kalabba ndi mutanze. Timu Kuruthumoji w'amagezi ki? Sigayina. Bagenda wulira batya? Tebinkwatako. Be bamanyi. Timu Bad Black mbadde mwawoze. Mulwaki. Bala tutte ku CPS ng'ate already mbu mwinayo n'emisango. Kati bw'aba yawangula omusajja gwe yabbako simanyi obuwumbi 9 simanyi biki gwa kawumbyo kamanyi. Esikakwata. Kati bw'aba yawangula oyo kati ate bino ebigambo. Ndeka tondetera na bizibu. Ndeka munnange nze muko omusajja ntya ne ku poliisi ndeka munnange. Ndeka munnange ngenda kuza omwezi 3 muko omusajja ndi ku Tabani Woods awo n'omusomo gaggadde n'enkwata y'amaka mu bitiibwa. Mujje tulabe bwe twenywereza mu nsonga zino. Emisomo tulabya mingi kyankizo ki ekigenda obeera mu musomo guno? Jangu oyo ojja kukiraba. Joero ina kyogamba okugattako. Kayina kyatugamba oyo Joero gattako. Kukyoyagala. Olwakubazibwa kubaako kyawabula kuba n'omukazi gwe twamuwa yamulemera omukulu. Aye. Kati agamba kyeggwanga. Sia. Alina kyagamba. Ennaku z'omwezi 30 Tabani Woods Kabuuso enteekateeka ziyimiridde zitya? Faluku yazirimu. Nze ndaba. Manager Faluku bajja mulaba ku Lwokusatu mu press conference olw'ensonga njagala abantu abalina ebyokumpa babimuwenga. N'ekiki ebyekika byaggalina okusiba enviiri. Funa solondola ebitankwata. Funa sente olajja okulaba ekinaakutuukako. Nze nali mwavu nga nsiba enviiri naye nga ne boosi abagamba mbu oyo nnaali bubi. Joero oyagala ki? Ebyekika byagana nviiri. Sirina biŋŋaana nviiri just mbeera bize kuba nnoonya nnyo sente sinagagawala. Ate ekirala enviiri zirya ssente. Bino byenkola sibikolera bantu bikolera mwami wange. So mwami yagamba akaviiri yampa ne sente nensiba akaviiri nga tugenda Dubai we twatuge Dubai nangamba naye munnange tewanyumye ati wano simanyi bannayuganda bwe bayitwa nesazeeyo akaviiri ako naye nga ate ye yazimpadde. Lwaki munakuwaza ndeka munnange akateeka kunoonya sente n'oweera abaana ate ne Nalongo okumulabikira obubi ng'asibye enviiri never. Kankole byayagala omulala gwe Viki anjagala nsibe enviiri sibisa mukazi wa muno nti yo wife please. Tugende maaso. Kale ennaku z'omwezi 30 Nalongo Kitone muko omusajja agenda kubeera ng'ate atuteekerateekera omusomo ogw'amaanyi ku Tabani Woods Kabuuso awo. Okuyingira kwa layisi nnyo ne bw'otandika okusevinga olwaleero nusu 8 osobola okutuuka nga 3 nga ziweza omutwalo. Guba teguweze? Guba guweze mathematics Joero musingako. VIP mitwalo 2 table mitwalo 5 enamba tukuba kweriwa abaagala okubookinga table. Kuba table tisibya kugwira bugwizi. Eri 0753536363. Ogisomanga gwe bagoba. Kubanga neewunya manager Faluku. Kubanga tasobodde nekikola. Yanzijeko essimu kyokka musiru. Nenda kubuuza mukazi we. Enamba gitu. Eri 0753536334 n'abalina ebizibu ebyenjawulo ku maka mukube kweyo. Kale bwe batyo tiimu Bad Black bwe bawunzise nga batiitidde naye yeetonze yagambye nti akatambi ebigambo ebyo si ye yabiwandiika alina ba admin oba tekiraga butiitiizi. Aba yeetonze nange balina ku WhatsApp yange. Buba butiitiizi. Yabira ku bigambo by'omukutu guba. Nze nnyina bangi abampandikira ebintu nga sibi olaba ne Babi. Alina lwe yogera n'agamba waliwo admin yawandiika message we yali ekwata. Nadda ku mwana yali replying. Okitegedde abadde babeerako banje kirina mu buli muntu alina entegera eri haya akimanyi jesi gwakyali omuto kwata kyayina eriro leero nja kufiirako kati kwata omuzindaalo gale pulogulamu engeri ekiri nti kakati oluvannyuma lw'okugobawo entegeera entono atakimanyi nti baadiminizi basobola okuwandika ku peegi y'omuntu ekintu ne kiba nga kirabikira ku linnya lyo olw'okuba peegi yiyo naye omuntu waddemba okuwandikako kyayagala singa abaadimini wa mukutu gwo kati ekyo nkitangaaza bulungi Vigi atategeera naye akitegedde naye nga sirina buzibu na muntu yenna azira ngaazi oli muka muntu oba oyagala kukifuuka simanyi ndaba bwe neetereeza
simanyi gwe oli mufumbo nze nkoye abantu abawula okunzijja nkoye interview olina omukyala olina omukazi si kyembuuziza olina omukyala anti okumanya oli kasiru golowooza mba obufumbo mpeta oli musiru nkwesonyiwe nze nakugamba empeta bange nagimusuubiza ku myaka 4 emeka 5 okitegedde kati ojja kuvuma muka omusajja onoonya n'abikola bino gyowera oli kodinga bana bukanula bw'amaiso otimbeba okumanya siri naawe oli kufana bintu byo negwobuuza okuddamu omuwa muzika sikuganya emanye eno gavumenti ya shamidia nzibu omuntu omuwa omuzindalo n'akwokya ebivumo nga bingi nnyo kati okwala omuzindalo n'omuvuma nga talina wayogerera n'ogagwe kavikisala akumanyira muka musajja bwenaba oyogera nga ngujja naye nga kyoba omanya nti atayagala kuvumwa tovuma ate kyera nga tonnavuma weetunuulire oli mumpi nga Nalongo abantu abawanvu baveeko oli awo okulanga ekyokuzanyisa kya ssanyu kati vuma ojja kukiraba ani alinga ekyokuzanyisa kya ssanyu igwe naye oli mutiitiizi tasobola nakwogera olutalo tubandanyisebe abantu babiri nze sinagayo n'omuntu alimu lwe ndimu nkugambye bw'oba wakulanga veki ali sayizi emu tolina bwa cuuti olinga olulagala cuuti ki ne wa cuuti bunaalaba maliriza n'erinnyo linnuma ne puroguramu eno njigaddewo njigaddewo kuba nenjala nnuma n'erinnyo linnuma